obukulembeze ekyokusatu nga kyentya waliwo ze bayita law of unintended consequences ebivaamu ekyo ekyokoze nga naye tobigenderedde nyinza okugenderera okwerwanako self defense n'oleeta panch oba omusambagere naawe omusajja naagwa wali n'akala ate ffe abamu tulinga okulyo olwomba ngenze ku kalabu katetegekedde eno gavumenti eyinza kutatwala kalabu mu bintu ebifaanana bwe biti kakati nze obwongo nagiise 6 sense neŋŋamba poliisi kubanga akaseera akabeera kazibu okusalawo okwamangu neŋŋa no sigenda kufunya kikonde sigenda kuwanika kigere sigenda kuseetula kintu kyonna kambeere ku muzimu gyayita receiving end era nawe kanimagina okutuuka ku mbeera nti Yunikiza yazze okutaasa n'alwani Yunikiza mukazi wattu ng'alwanyisa omusajja naye ng'omusajja alemeddeko ne modereta nga bwe tutudde wano naye n'asitukayo n'avaayo najja kati bali omunsi ye yasembyeyo omanyi musajja wakyo mukiga bwati n'alyoka ajja n'alyoka muwamba katira bwati n'amunyweza n'amusika n'amukasuka eri bali omunsi yamujjijja yitamutuuza kati minisita we naye ekinewunyisa nti n'okutuusa olwaleero minisita tewannabeerayo statement minisita yabirabye oli era namugayibwa mujulizi kubanga bakubiddeawo poliisi DPC mukuluse buyongo najja wali kiralo kira police station wawere kumbi kira road police station najja ne direct bamwita buyongo no operations bazina aba police nga 15 okusukawo bayingira awo ne batandika okukuta kyembeere omusajja agenda Yesu anta agamba yadde bino bibadde wano munnemesezza naye mulinze mu korido nebwengu ekizimbe nja mukolako kakati ne minisita wali omusalaga mu white tugenda kuteekeka kyase omusajja ono ayinza okuba mukwaga ekyasi ali armed katusala amagezi wali omusalaga agamba tula mu motoka yange aleeta ne pato za poliisi awo wali omusina ntwala paka waka ewange imagine nga ntaasa omukozi staff we kubanga Ofono opondo ali wansi wa minisita bali omunsi gwe yabadde asobola n'okontrolinga naki kati tuuka mu mbeera efaanana bwetyo okutuusa olwaleero gavumenti enafunyayo statement yonna tebannagamba nti bamukutte oba bamugobye oba bamuyimirizza yes noba baguddewo general inquiry file kuki ekyo minisita naye kyeyalabye kennyini bali omunsi kubanga ye kennyini olwalivudde awo naali musubidde enkeera kuba okutuuka ku mbeera nga bali omunsi gontwala n'ewaka katulinde yes kale katulinde then nze mujulizi wange modereta kale mujulizi wange kamulinde era nabagambye nindayo nalebo bali omunsi ajja okole statement modereta Charles Mangusha wamu ne Yunikiza ne management ya NBS babirabye bonna kakati then ngenda kufuna akatambi era NBS nabasabye edda akatambi paka processing zingenda mu kooti ate era ku nsonga zezi ate ng'olupye ate eri gwa poliisi okwo kuli criminal gwabeerayo civil akulirire kyoyiza kunkuba n'ompumiza nabagambye olaba nkaabira mu bike mpoza gyabalala nennemerako nentuuka nokaaba amaziga nga ndi mugwamulala naye ogwange gwe bawumiza misambagere agaponde nemisambagere notyobola n'ekitiibwa kyange nontukusaako obufuna okufaanana bwe sisobola kubireka bwe bityo never apuliza ekikaziri